Yes, mukasera katugera kuba tulekera ekyatulesya akawungezi k'olwaliro. Nabagambye tugenda kuba tulaba ka family movie. Ate nga kagenda kubeera musical. Kano kagenda kubeera inspirational. Naddala eri abo. Bw'oba okimanyi nti wafiirwako loved one. Wafiirwako maama, oba osanga taata, oba osanga mwannyinaze, kyapiiri. Tomanyanga ogasseko ne muganda wo. Kwegamba kano ngenda kaweereza abo nga bagamba North of two family bakutuusaako sema gye twolekedde. Mu kutandika tulina amaka mwe twatandikira. Lodi yakwatikuba najja ebbali. Oli mwetegefu okuddayo ku ssomero. Oli yeekyanga bwekyanzi najjaawo oluggi. Katonda wange. Mbadde nkusaba gye tusooke tukajjuzeemu ffenna. Era naddamu ne yeekyanga najjaawo oluggi. Ninga Jesse abadde ayagala kwogera mu bwogezi naye. Ngeri ya kimpowooze. Naye ng'oli amulaze mbu teyeetaaga kumanya. Kabaka kye yakola kyava ajja ebbali. Bwe yatuuka n'asooka abaza. Agenda ssaawa ziri 12 dakiika. Kaseweremu yennyini ey'okumakya. Ye musaatu afuluma n'agenda asobole okugezaako okuba nga akajjuza. Kakeno ne Nakyala yamugerayo akafuluma bw'ati n'alyoka avaayo. Genda okuzza amaaso ng'agenze. Naye nga luli abadde amubuuza. Oli mwetegefu okuddayo ku ssomero. Oba oyagala kujja tukajjuzeemu ffenna teyamuganya. Kati bw'afuluma ye n'akwata ekkubo n'asooka ateekateeka eddiiro. Era bwe yateekateeka eddiiro n'asyako engeri y'akayimba. Bwe yasyako akayimba nga bagamba Shane Harper agenda kabaamu. Gambye twolekedde kali inspirational. Catherine McCormack naye mwali akawungezi k'olwaliro. Wabula nga bagamba Chris Browning takabuzeemu. Kagenda mukazi wattu zinagana amazina. Some of us have eyes, la 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 la. I'm crying out of frustration. You are such a lost cause, and it's such a waste. How can you forgive a wrong that wasn't done? Lodi ayina nekyaliwo bwe batandika okugenda maaso n'okubanga bakajjuza. Who never was. Now I'm sifting through the insignificance, and I'm dying just to find redemption. La la la. Zibadde zibusa abali wano. Tayimu n'ekaba abamaze okwetayiminga. Kati akimanya nti Lodi agenda kwatikuba okomawo. Era bw'akomawo abatayagala agezeeko manya ki kyabaddeko. Nga bagamba Franco Zafara. Sure. Nnyini lugero lwa Shema gye twolekedde. Omwesika n'atudde awo. Zibadde ziri busa. Waliwo yamusindika message amubuuza. Ddala mutuufu ogenda kudda ku ssomero. N'agamba seetaaga kulaba nga bw'olya kyokka ate ng'oli ku ssimu. Sir, Captain Table Etiquette. Anti Captain Table Etiquette munaye ate ngamba eki? That's Gunnery Sergeant. Ndi Gunnery Sergeant Table Etiquette. Oba oyagala okumpa respect mu ngeri ng'eyo. Kasema ke twekedde bakayise lift me up. Bakayise lift me up. And I still have to remember. Kagino nga wayisewo akaseera Lodi akwate kubona gyagezako sikana. Waliwo grupu. I didn't do it all. Y'abantu abo bafiiriddwako abantu baabwe. Abaagalwa, baganda baabwe, bannyinaabwe. Some days it just. Bajja erudda list bagezaako kubanga bagabana engero. Bagezaako okwogera kwegamba n'olema kubeera ng'olowooza nti gwe kali mu nsonga eyo. Sobola okwogera ne munno. N'akubulira kyayitamu. Ne muŋŋa n'amagezi. It would remind me of the drive-through the week before. And that would remind me of Amy's favorite milkshake. Agamba nti nze ebiseera ebisinga buli lwe nkwate kubona empita. Waliwo we twateranga ogula ka milkshake. Ebiseera ebisinga buli lwe mpitawo nzijukira. Ono yawanika Kaweesi bawling like a baby
because I ended the stupid. agamba nti yakwate kubo n'agenda ku gas station. Instead of running the card as a credit. Yagenda ka gas station ng'ayagala mafuta n'ateekayo kaadi. Olwateekayo kaadi. She always hated that. Kaadi n'etandika kaaba mu ngeri endala kumbe yali ataddemu pini enkyamu. Mukazi we ebiseera ebyo yali takyagala nnyo yakikolanga nnyo si gwe gwali gusoose. N'omukyala ng'akyali obufu nga tannabafa yakikolanga nnyo. Ne Rodi yaliwo. Bamaliriza okwogera n'akwata ekkubo n'asituka kujja asobole okweyongerayo. Bibira bisya bya nnaku. Kakeno yajja erudda. Can you knock? Gwe tosobola konkona naawe. Anti nkonkonye. You hungry? Oli muyala. Yeah, I can see that. You know, it's a little late for the phone. Who you talking? Obudde buli kikerezo otandika okubeera ku ssimu. You think you get to play dad? Yamugamba olwokuba wawasa mmange tekitegeeza nti ogenda kwefula kitange. Oyogera naani? You met Yogera ne Stephen. thing in the funeral. Wamusikana ku lumbe wamusikana ne ku mbaga. Lwawasa mmange. Omusikanye enfunda eziwera. Ko ye mujjukira oyo. Don't make it too late. Kale saagala okirweko essimu togirwako. 2 in the morning. Enkyo olina ogenda ku ssomero ku makya. Naye gwe tolowooza nti okwoyogeza bukambwe. Gw'oli ku sayidi yaani naawe. Nakubeera ku sayidi yange. You stuck with me and you hate it. Ono omusajja ali sitaaka nange. Married him. Olw'okubanga yafumbi yawasa mmange. Yalowooza kimu olukisa okubeera kitange. Kakino ono omwana gw'alina mu maka si biological daughter we. Siteepu dota. Naye mwana si omukambwe okuva maama lwe yafa. Beera musungwavu ssaawa 4. Lodi ayagala okugezaako nga bw'asobola okikwasaganya. Balabe engeri gye bakitambuzaamu nga bali bonna. Nekirabika omwana ye munyiivu na mukambwe kuba teyasobola kufuna kadde kumanya Rodi ate maama we yafiira. Mukazi yali yakamuwasa bbanga Sideni. Lyali bbanga tono mu kaseera ako. Yakwata ekkubo n'atula ekifaananyi. Nakya bw'ati bwe yali afaanana mu kifaananyi. Katonda wattu. Weekaanye. Kiisawo n'akisawuka. Keera waalwo. Yajja. Kasi obudde buwera ssaawa 12 oba kasa buwera ssaawa emu bwe buti. Balina okukwatira bwe kuba agenda akajjuze. Wabula aba yakafuluma bw'ati. Noono najja. Tayagala kumulaga nti waba avudde walisa abaako kyakola. Yajja ebbali. N'asooka ategula emmeeza. Najja atandika empola. Kwe kutandika okugenda maaso n'okuwona dansi we. Little birdie told me you might be going away for a while. Anti bangambye nti oyinza okuba ogenda sooka kwetololamu okumala ebbanga. Little birdie. I think it was Ramirez. Ani yabigambye? Maybe. Rodi aweereza kwegamba ali magye. One with Emma. Ono abadde amugamba okussa ku information gye nawulidde. Bayinza okuba bagenda kutambuzaamu. Bandibanga bagenda mu dipoloyingako ewalala. Tenga kyebeka wali okuva wano. Genda okujja okunoonya omwana waali. Emma? Yatandika omukoola Emma. Emma. Sorry, I got tied up with. N'onsonyiwa ngenzi akadde ne kankwata munnange naye. Munoonyanoonya mu nnyumba olowooza amulabako. Kumbe ono baamututte. Yamusingamu esse n'ambuuza oli luddawa. Ndi mu kkubo ngenda ku ssomero. Otambuza bigere kono nedda waliwo antutteko. Ani akututteko? Stephanie yantutteko. Everything okay? Buli kimu kiri oke? John, Johnny. all upset because you're... Johnny agenda kunyiga olw'okubanga ontutteko. Well, win him over with kindness. Anti kati osobola okugezaako mukwasaganya n'oyogera naye mbuutubulamu. Hey, John. Ogamba ki Johnny? What is the rule, Emma? Amateeka gali ki Emma? Nobody but you. Teri ateekeddwa kuntwala ku ssomero okugyako ggwe. Exactly. Era ddala bwe kiri. Okay. Mbu tewali ateekeddwa kutwala ku ssomero oyo gwe seesiga. Wait. Alesi nga nze nooza omuntu negamba nti oyo aba akutwala atali nze. That's not the point. It's Kyogamba Stefan tomwesiga ko nayo si ensonga. I didn't mean to upset you. Sitegeezeza kunyiiza mu kino. We're Okyegera. almost there.
wabula tunatera notuuka ku ssomero I don't kati trust Steven. It's that sigamba musesika Stephen wabula njagala ogezeko manya amateeka teenagers and no right. nagamba syagala ogenda emmotoka ya mutu gwe simanyi togenda n'abavubuka Steven? kyogamba Steven wambwa tomwesigako no kigambye sitaagala obiteeke ku Steven bannange Sorry. nonsonyiwa yeetona namugamba nsonyiwa I'll pick you up and take. kale ngenda kukima ku ssaawa ndowooza ng'omaliriza dance classes I'm not going. nze sigenda genda mu dance classes ate si dance classes zibeera rehearsals You can drive me. I'm not. Steven asobola okunvuga naawe n'ankomyawo eka What does it matter to you? ye noofaayo ki sigamba nti oli kitange lwaki onnemerako sirika naawe saagala kulya nga omwolereza sirika ono yagamba tufudde katonda wattu amugambye siaba lwaki onnemerako Steven asobola okunkomyawo eka ate sigamba nti oli kitange leka kwefuula nnyo nti oli wa buvunaanyizibwa olw'okubanga bwewasa mmange ne mumala omwezi mulamba nga muli mu bufumbo genda okujja ebbali waliwo eyajja atambula n'asula byasudde aya musomesa gamba ki Emma If you need anything, bw'oba olina kyeweetaaga kyonna don't hesitate to reach out. teweesikaamu osobola okunkubira Hey! anti ogamba ki waliwo nno bannamyekozo We will be more than. omanyi basire queen mu luganda baba bannamyekozo waliwo bannamyekozo abajja Thanks so much, girls. anti mwebale bannange bo bagamba nti bwe bali bajja mufaako Right, Em? kale Nonetheless, n'ekirala here for you. wamaffe wetuli ku lulwo We're here for you. wetuli ku lulwo yes bannamyekozo balina nno akabinja kanene yagamba tufudde kiki ate nkugambe ki kiki kati nkugambe oyagala kyekugambe ki You know, I'm not really into burying the whole pig. omanyi nze bino ebintu by'okubanga muziika simanyi biki sibyetaaga ebyo $100. kati agenda okwata ekuba okujja ku beesi joni You care if the amazing. abayaaye bamugamba nti balina ke baagala oteekateekawo ate bandiyagadde abeeremu kyokka abagamba ye tabiriimu ziba teziri busa boosi yajja Sir, boosi ganli Walk with me. jantugende ffe nawaliwo ensonga zenjagala Gunnery Sergeant Longoria. ganli sagenti longoria yafunyemu obuzibu You're going to Djibouti. kakibasegeeza gwagenda ogenda mu jibuti ha yes, sir. yesebo Of course, not a problem. of course tewali tabu ogenda mu jibuti John, I understand. nsobola okukitegeera On the home. nti olwedde olina ebizibu byolina okwasaganya omukyala yakafa So if you're not feeling up to it, bw'oba olya nga tosobola genda I'll send that weirdo Mortonson. nja sindika motizen yaba agendayo I appreciate that, sir. nsiimye nnyo ekyo mukama wange But I'm next in line, and wabula okusinya nti nze ndi next in line tewali tabu njasobola okugezaako servisinga Think about it. kale kirowoozeeko ngendako olunaku okirowoozeeko bw'onooba okyusiza ebirowoozo byo tewali tagali tusobola okukisazaamu koye kaali You don't know who we talked to about getting some more Kit Kats in this. tewali muntu gwe tusobola gezaako kwogera naye n'abaako bikitikati byatuleetera mu kantu kano kubanga njagala nnyo kitikati kyokka tezibaamu Dismissed. kale genda baagala mufuwadinga mu jibuti naye nga kyaliwo olwedde yabadde amubiddeko dda naye nga amugambye etwala akaddeko soka olowooze bw'oba toyagala genda itisoke nsobola ofuna omulala gwenteekayo kagendo nga tuze wa Stephen alina ka workshop gyakolera woodwork Brinley posted a picture of my locker on Instagram, and it already has over 100 likes. Who even knows that many people? yataddeyo kalooka ke ku Instagram kuliko likes ndowooza nga ziizo To consume her life with by tomorrow. Oh, I did grab that. ekintu wema nkusabye so kati togikwata oti olina kwata eri emabega waba ogireeta bwoti wabeerawo tagali unaali wanne Stefani kyaliwe badde kyaliwe kubeerera mabega So, kaakati how's John? soko mbuli ye John ali atya gyali How's it fair that I have to live with him? nedda mbutuufu kijja kisi okubeera nga nteekeddwa okubeera naye And now I'm stuck with him. maama wange yamuwasa jasi mwezi gumu n'afa kati ndi sitaaka ne John mpeereza ku supagulu awo yali mu kwevuma kubeera na John And he hates my dog. ate n'embwa yange tajagala Your dog. leka naawe teri atayagala mbwayo He's all Justin Timberlake. bwe njiyita Justin Sebo ng'ayongerako ekya Timberlake mu Justin Timberlake You can joke. jasi kubeera kusyaga nze kyagala byakusyaga bye talina kyagira ku mbwa yange So what if I named my dog that? kati bwemanga embwa yange njeetaaga yomba bingi bingi n'atereza byagwe ki kyolowooza kano kenkoze Obviously, without the clamps,
kale ng'ovuddeko bire ebirala byentaddeko byuma ebikakutte. I want to go live with my real dad. Njagatandika kubeera ne kitango waddala. Siagala kuddamu kubeera na John. Yagamba tufudde okakasya. I talked to him after my mom's funeral. Nayogera naye oluvannyuma nga mmange amaze okufa. The exchanges are, but I think he wants to do it over the summer so I don't get pulled out. Nze nkakasa ayinza okuba ayagala at least tugezeeko kubanga tubeera ffena at the end of this kwegamba ku summer. Bino ebyokusoma bino nga tebimuyingiridde nnyo. Yogera kitaawo amuzaala. Naawulira. I mean, whatever. Kyonna. Do too, but at least he's like biologically a loser. Yagamba ekikulu kya byonna nti biologically yanzaala. Gwe kikyolowooza akayumba kenkozaako obunyonyi. I don't think I'll fit. Sikiwa nti nja kajjaamu. I'd build you a big... Nsobola okukolera akanene mwonoojja ak'obunyonyi. Kakeno y'omuto alina ekirowoozo ekigamba nti agenda atandika okubeera ne kitaawo waddala. Naye nga ssebo we yazaalibwa ate kitaawo yadduka buddusi. Kyoki essaawa zino omukazi wattu agamba ye tayagala kubeera na John. Tamufiiri nga tamwewulira. So the problem I'm having is this. If I sell her car, am I betraying her memory? Kakeno nga tuze bali mu gurupu yaabwe gye batera osisiikanira. Oli agamba nti ekizibu kye nafunye ayagala tunda mmotoka ya mukyala we. Ne bamubuuza n'ababuuza nti bwe mba ngituuze kibeera kya tabbu. Ne bamugamba ate oyagala kuggyawo bintu bya mukyala wo. Kansala yabagamba ekisingira ddala okubeera ekikulu kwe kwagala okumanya. More like a room full of shoes. Kwe kwagala okumanya nti mulimu ebintu by'oba teweetaaga kubanga bikujjukiza omwagalwa ogoba wafiirwa oba omuntu wo. I'm being deployed. Essaawa zino yabagamba nze ekizibu kye nfunye ngenda kubeera deployed. Bansindise. I'll school my wife's stuff. Kyokka ennyumba ejjudde ebintu bya mukyala wange. When I first got the orders, I thought, Agamba nti bwe nafuna orders ezasooka nalowooza. thank God. Mukama yeebazibwe. Now I can get away from everything that was Nsobola okugezaako okubanga nziruka buli kimu kyonna ekyali kinzijukiza omukyala gwe nali njagala okukamala. Back. Kankunnyonnyole kino. Well, Emma. Bw'onookomawo si ebyo ebintu ebyogera bisikalo sigamba nti bigenda kuvaawo. my wife's daughter. Alina Emma. If you get deployed with... Muwala wa mukyala we kati bw'onoobeera deployed omwana agenda kuba naani? Kyo kyabadde tannaba kulowoozaamu genda wala. Look, it's not like I got a say in the matter. I've got my orders. Look, I don't care that Yagamba sigamba nti oba kiwabula nyina orders. you get it by acting like Kati yagezaako. I'm on the Yagezaako okukubira Beverly me. eyandibadde nga mulamu we ng'amugamba ku nsonga y'okusigaza omwana. I cannot take care of her. Gwe bagambye nze sina bizibu byange nze sobola kulabirira mwana wa muganda wange nange nnyina ennaku yange. That is a priceless. Ate mwena mwe temukwata ku bintu byange kyagala munsinikireko mannya. Bannaye oli mukambwe mutaamu. Be quiet. Musirika ate kyagala kuwulira awoggana. Ye gwe lwaki naawo neesiba nze sigenda kubeera na mwana oyo. Akubidde muganda w'omukyala gwe yali yawasa. Nyina omulimu ssebo siganyi nyina omulimu. Leave her. Naawe olina omulimu naye nze sigenda kubeera na mwana oyo. If there's anything that we know that Sarah would not have wanted, it would be for her daughter. Kati yamugamba nti oba osanga omwana mwetike mutwale eri kitaawo amuzaala. Obligations most. Ku nsi ya Katonda ffenna bwe tuba tumanye ekintu kyatandiyagadde gwe kwata mwana oyo mwetika mutwale eri musajja eyamuzaalamu ate n'amusuulawo. Tokikola. Baatuula ebbali gwe. Just for dinner. Ngenda kusaba lisi ekyeggulo. Wandibadde tokwata simu. Simu soko giteeka erudda. Hey, listen. Wuliriza. I was thinking, Nabadde ndowoozaamu. good idea if you went back to dance class. Kijja kubeera kisufu singa okwateko bonoddayo mu dance class. Kono teziba dance class zibeera rehearsals. Ate seetaaga. Memories of you dancing and how happy it made you. Nzijukira nyalina memories yo ng'ogenda maaso n'okuzira. Ye gwe naawe. Talking about. Oyogera nga agamba nti otumanyi nnyo ekiri awo. Saagala obyogere nako. Can I go live with my dad? Nsobola ogenda n'embeera ne kitange? No. Nedda. Not. Lwaki nedda? Let's be honest. Leka tubeere b'amazima. What you signed up for, Kino si kye wasayiningira up for. and you probably don't want me living with you for another 2 years. Si kiwa nti wandiyagadde okubeera nange okumala emyaka emirala 2. Because you said so? I'm not 7. Ngenda kubeera naawe kono ogenda kubeera nange lwaki lwa nsonga wagamba nti ogenda kubeera nange nze sirina myaka 7. Mother to take care of you. Nasuubiza maama wo nti ngenda You kulabirira. don't want me here. Tonjagala nakunjagala gwani abigambye. So you can have a free pass.
nze ngamba kino kigenda kuba kikuyamba osobole okukola byonna byoyagala. You're gonna go back to dance Ogenda kuddayo mu dance class. schools, and you're. Ogenda kugoberera amateeka genda abantaddewo. Yes, I'm absolutely. Yes, ndi serious ku kyeggamba. What about your job? Kati ate omulimu gw'ogenda kukola otya? Ekyomulimu I'm quitting. ngenda gwesonyiwa. Ogenda gwesonyiwa. I want you to be my full. Njagala lisobere mulimu gwange full time job. I'm serious. I want you to be my full time. Serious njagala obere full time job yange. Njagala obere mulimu gwe ngenda ofaako kati. Yeah. From now on, I'm gonna be a 24-hour dad. Okuva kati ngenda kubeera 24 hour dad. Sigenda kuddamu kufokasinga ku byamagye. No, I am not. Osaaga kono sisaaga. Well, Ate maybe, but it's too late. I've already. yagamba nyinza okuba kale naye kati kiri kikeerezi. What are you going to do with your time? Kati ogenda kukola kimbudde obusigadde. And read magazines? Ogenda somanga magazine, ogenda kubeera ku TV. TV and figure it out. Nja kutuula ku TV ndabe ekyokukola. Been decided. Okay. You're gonna go back to school, Ogenda kuddayo ku ssomero, and you're gonna follow my ogenda kuddayo mu dance classes, ate ogenda kugoberera amateeka ge njogedde. Nfunamu ki? roof over your head. Ogenda kubeera ewaka. Nedda. What do you mean? Ki kyotegeeza nedda? Ki I kyoyagala? want to live with you. Nze siagala kubeera naawe. Father. Njagala kubeera ne kitanga nzaala. Nze gwe sikwetaaga. Kale, We're gonna compromise. tugenda compromisinga mu nsonga eno. My rules. You go back to. Singa ogoberera amateeka gange n'oddayo mu dance class n'osoma n'okusoma, buli kimu n'okikola nga bwe nkyagala. Bw'onootuuka nga ssama etuuse nga toli musanyufu, ojja kgenda ewa kitaawo. Deal. Eyo ddiiru. Fine. Great. All right. Fine, great, kale ngende mu kisenge. You're excused, Oli excused. and I'm taking you to school. Ate nze nkutwala ku ssomero Yes. n'okukima nze nkukima. Gwe kasi ogoberera amateeka gange ne tukola buli kimu kyonna nga bwe kiteekeddwa okutambula. By the end of this nga twolekera mu ssama, bw'onookizula nga dda mu butuufu tolina kyofunyeemu ng'ogenda ewa kitaawo. Kati kuno olwodi yagenda obudde bukyali. Ono agenda okujja omunoonya John. Yagenda ssaawa ziri 12:25 agenda ssaawa emu. Genda okajjuza. Yagenda 12:25. Ono agenda okeera omunoonyanoonyaako nga taliiwo. Soka yeebuuza kati nga bulijjo naye rutini ye bw'agiina. Oli bw'agenda okajjuza. Naye kyakola natandika okgenda maaso n'okoona dansi. Wabula tayagala koona dansi nga kabaka waali. Yagala kikola ng'ali yekka. Abeerawo ne Justin, Paulo Muru. Ku luno agenda okuzza amaaso kumbe kabaka yakomyewo obudde bukyali. Yamusikana ali mu koona dansi. Okay. Bw'otyo bulijjo bw'okikola. Aya. Namaze dosolovinga ebyentambula ebyokugenda ku ssomero. Tunule ebweru w'eddinisa olabe. Yajja alingizeyo alabe yabisolovinze atya. Agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Come on, Emma. Yaguze emmotoka leka naawe Emma. It's got individual Aleese wiishi. heated seats Zino gy'olaba ssebe eyina entebe ez'omulembe buli kimu kyonna kiri magida. down to the floor. I don't care. Nze sifaayo. Do. Ofaayo. Oh, here. I get Mpozi n'ekyasooka olindeko. lunch. What? Eki? Lunch. I'm gonna make you lunch every day. Anti munaye we bituuse kali n'ekyemisana ngenda kuwanga. Genda mufumbiranga ekyemisana ogenda. Genuine misunderstanding of who I am as a person. Naye kirabika tontegeera bulungi ng'omuntu. Lwaki mba sikutegeera nga nkutegeera? Well, I know how important it is for you Nkimanyi kino kya mugaso nnyo gy'oli. with your friends, so I'm gonna pick up Steven. What? What Kusinzira nti oyagala okubeera ne bakyalibo kati ngenda kukima ne Steve. Steve, music do you like? I don't. nze bino si byagala. Music. If you pick up Music nabaki gw'oyagala. so embarrassed. Ebyokukima mikwano gyange biswaza. Ene muno ku radio gyogenda omukimiramu eswaza. I do. Eswaza ki naawe? Nze sigyagala. Yakwasa enkubo najja. Steven agenda okugula bw'ati oluggisebo lw'amasannyalaze. Ekiki? Attic door? That's what I'm saying. Oluggi lweggula lwokkako n'obutereevu lw'amasannyalaze. N'ayitawo n'atuula. Namala n'aluzaawo ssebo ne lweggala. Wa. Mulimu ne ka TV. Oyina ne TV muno. Wow. Watch whatever you want. Osobola okulabirako kyonna ky'oyagala. And it's linked into my account, so Ate kiri linked ku akaunti yange kati osobola okuteekako ne bwe ziba sinema osobola ogirabira awo. what kind of music you listen to? Music nabaki gw'owuliriza. Oh, old school. Old school. Meatloaf. 70s meatloaf. Okakasa ati ye. That's awesome. Kero kyabika yesefa liburuka agimatidde kyokka takyabadde agamba. Bayinza obutagyagala. Steven can come over for dinner anytime. Steven asobola okujjanga eka n'ali ekyeggulo akasi ako nawe ayagalidde ffe tetulina tagali.
muletedde mu kaminivan. Right, Mr. Donaldson. Mu butuufu emmotoka nsufu gy'otuleetedde mu sigenda kulimba John. Hey, I gotta run. Nyino genda. Nono n'afuluma agende. Hey, when's dance class? Kati sooka omulire dance class zigwa saa meka? Rehearsal. Ziri rehearsals si dance class. When can I pick you up? Nkukime saa meka kale? You're going to go through with this nonsense? Bino byonna ogenda maaso n'obikola. You up on my bike if you like. Anti osobola okugira nga kalundaganya kange oba oyagala. Onkima saa 12. 12. See you at 6. Kale 12 tujja sikana ku 12. Hey, your lunch. Mpozi nekyawerabidde ekyemisana kye nakutekedde. Teyagala kumanya. Gamba osaaga. Hey, Emma. Agenda otuuka eno nga bannanyekozo bali wano. No, he married my mom. Oyo simanyi kitaawe ko nenda yawasa mange. Tayagala muyita kitaawe. Thinking about throwing a little heart. Omanyi tubadde tulowooza kutegekawo engeri y'akapate. Era nga tukusaba ojja at least otuyigirize we bakoona dansi. You would be so amazing. Nkakasa ojja kubeera musufu mu kyo. Sure, I guess. Ndowooza kiri oke. Aya basi. Namyekozo, Sire Queen. Nagambye Sire Queen mu Luganda abeera namyekozo. Are you sure about this? Kati yajja n'asooka sikana bosi we n'amugamba nti sigenda sobola genda mu Djibouti gy'obadde onsindika. Mpozi nekyambadde njagala nsooka empumula amagye. Onaamubuuza okakasya kono butereevu. Ne buno bw'abadde weetaaga nabukuleetedde. Wow. Gunnery Sergeant John Down. Gunnery Sergeant John. Service will truly miss you. Mu butuufu service egenda kumisinga. Mugamba amagye gagenda kusuwa. Ko yekali. Me have to go find that weirdo Morton's. Then kangene nsooka ensikano oli omutumba of Mortison gwe masindika mu Djibouti. Aya. Rodi yasesewo kegamba obudde bwa devoting erinna kyala. All right, cool. Let's run it. Gezeeko kufa ku mwana. Yali yasuubiza nnyina. Era ne nnyina n'amusaba n'amugamba nti munaye ngenda kusaba ekintu kimu. Fa ku mwana wange oyo. Ali mu dance rehearsals. Gana amazina sebo geetaaga concentration. Yamugamba ddamu kikyabulamu. Sina kufuna wenkwagala. Go back. Again. Sokoddemu. Go back. Let's go. Dayo. Come on. Tanamufunira bwamwetaaga. All right. Kale soko lindeko. Alinga alina byalowooza bingi. Yajja maaso ge. It's been tough for you. I'm fine. Nkimanyi akaseera akayise emabega akabadde kazibuzibu gy'oli. Kono ndi fine. I'm just saying, I know the past couple months. Nze ngamba bugambi nti emyezi emitono egyetolodde ebituusewo bibadde bisobola ogezaako tegerekekwa. Isn't going to cut it. Naye ekyokubeera ng'olibo tekijja kukola. I feel like I'm nailing most of it. Nze mpulira nga abikola. Anti yesu obikola ozina dansi nga bw'otekedde omuzina. There's no emotion. Naye mu competitions gye tulagamu ekintu engeri gy'okikola tekirimu emotions. Bo tebeetaaga dance routines. Beetaaga liso ogezeeko okubaako ky'olaga. Leka kubeera nga robot. Just want to see a good routine. Yamugamba beetaaga kulaba, tibaagala kulaba good routine. Nga bonogamba nti ekyeso ekyakabi mu dansi kye baagala okulaba. Wabula baagala bakulabi ng'olina ky'oyogera mu dance routine yo. I believe you. I'm trying. Njagala lisingezeeko okubanga nkukkiriza kono ngezaako kono tonabagezaako. Okay. Nze sinabakulaba. Okay. Eyes closed. Maaso gabike. With music. Listen. Njagala obe ng'owuliriza music yena gwe gw'owuliriza. And feel it. Otandika okugenda maaso n'okubanga omuwulira okola ekyo ky'olaba. And check this out. You know what the best part is? Nona alina basikanya ali mbanyonnyola oba mmotoka gy'abanyonnyola bamwebuuzaako. Watch this. Yamusikana waali. Mmotoka sebo yeggula ugira bujagala ndage. Ono John naye. Kakati. To think about how each of you identifies yourself. Are you a husband who lost a wife? Nga batuuse bali. Are you Ebiseera ebisinga baba batuuze bali ne batandika okugenda maaso n'obabulirira. are you Ng'onaagamba nti ebiseera ebisinga ekintu kino kisinziira ku kyengeri gy'osobola okwe-identifyinga.
Wetwala okubeera omwami, wetwala okubeera taata, wetwala kubeera ki? So today, Olwaleero otters, njaga tubeere babombi. we'll learn a healthy technique that'll help us to avoid Njaga tugezeko kubanga tuyiga health technique eneesobola okutuyamba okwaavoidinga this. byonna byonna ebiyinza otukijjanya. I want to introduce a new counselor to the group. Njaga lisingezeko n'okwanjulayo kansala omupya genda okubanga yeegatta ku group. Hello. Ye mukyalo oyo mugyebale. I'm so glad you're all here. Ndi musanyufu okubanga mwenna muli wano olwaleero. Kirungi. So, Kaakati how many of you bameka ku mmwe molded this abaali bagezezzaako okubanga bakuŋŋaanya ebbumba into anything? ne babaako ekintu kye babumba okuva mu bbumba ono n'awanika? High school doesn't count. Kaweesi sibala bino bye wasomera Kasubi High. Ebyo sibibala. Today is Olwaleero a fun day for me, lugenda kubeera lunaku lwa ssanyu ku sayidi yaffe ne ku sayidi yange. for all of you too. Era kigenda kuba kibayamba nnyo Kamala mwenna. Hey, I got a question. So the guys are gonna Nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Bakyali baffe bagambye baagala kutegekerayo engeri ya pate. have in your garage. You can show us some of those cool vases. Ndowooza twagala tujje ne mu garaaji osooka otulage ebintu by'obumba. Bannemyekozo bajja. Pate egenda kubeerayo ku Lwokutaano gye twagambako. Okay. Wait to learn how to dance like you. Twagala lisogeze okutulaga dansi. What kind of party is it? Pate nabakyeyo. Bunch of us. Jasi pate si amaanyi nnyo bawala ffeka. The dances that you have to learn. Yeah. Twagala liso tulage ku dansi wa moyo gwozina. Niwankubadde ffe tulinayo owaffe naye twagala naawe otulage ku. Obadde otya ggwe tereera. Ndowooza okyabye kye twetaaga. To wear whatever you can teach us to dance in. You're a doll. Kimanyi osobola ogezaako tuyigiriza okudda okubojja dansi. Bamugambye pate egenda kubeerawo Lwakutaano. Era bamulinze. What was that all about? Ate ekyo kibadde ku ki? Teaching them to dance. Mbwe simanyi mbayigiriza okoona dansi. It's just some girls. Pate y'abawala. Everybody already. Wa pate ya ssomero lyonna. Oh. This will be fun, right? Naye ate abijja kunyuma tewali tabbu osobola okgendayo. No, not really. Kati ng'atudde bali ne John. Hey, so listen, Njagala owulirize. throw me a retirement party. Bakyali bange baagala kunthrowingira ka retirement party. Did to do it here, so you get. Katwasazeewo tugenda kakolera wano. Oh, joy. Well, it's this Friday anyway. Kagenda kubeerawo ku Lwokutaano. Thing this Ku Friday. Lwokutaano nyina ensonga zange. Thing? Nsonga? Yes. Yes. What kind of thing? Nsonga nabaki? A thing. Ensonga ezange. What? Kiki? I'm just listening. Just simpuliriza ky'oŋŋamba. Hide anything. Siina kyekweka anti ondabikira nga alina kyokweka. Thing. Like Nsonga ya nsonga zange gwe teweetaaga kumanya. nothing. Just a thing. Just kiri awo kintu. It's very nice of you. But Weebale nnyo. parents gonna be there? Yes. Bagenda tegeka waliwo kapate kagenda ogendako nambuuza abazadde b'abaana abo bagenda kubaayo nti I don't know the parents' names. John. amannya g'abazadde John. Okay. Sigenda kiremerako. Well, how are you gonna get there? Kati ogenda tuukayo otya? Going to give me a ride, and you're Nabadde nsuubira nti gw'ogenda kuntwalako. the only thing you like to do these days. Nekyabika ennaku zino ekintu kyokola Play pots. kubumba binanka byeyo. I didn't know can't do. Ebintu byange biveeko ebyo saagala obyogereko. And as far as my pottery is concerned, it's a healthy outlet for me, so leave me alone. Yagamba nti ebyokubumba wandibadde osooka n'obyesiima kubanga kaseera kange kange kajjanja nze. Do because you want to talk about football and laugh like dorks. Kati oyagala nze nsigale wano nseka ne bakyalibo mutandike kwogera bya mipiira mutandike okuseka nze nga sikwatagana nammwe. And Yeah. Mirror the tires and, you know, a little clean up, safety. Kale bw'oba toyagala nkutwale then ojja kukozesa akalundaaganya. Ojja kukozesa akagaali. Bike. Nkozesa akagaali. Yes, ogenda kukozesa akagaali. I can ride your bike. Olinga ngamba nti nkozesa akagaaliko. Yes. You would let me ride your. Ogenda kunzikiriza nvuga akagaaliko. Ngende ku pate. Y'abaana b'ensoma nabo. Yeah. Ate kyekira kyoyagala. Is the moment. Kano ke kaseera oba osanga. It's the day I've waited for my Oba osanga luno lwonna kulembadde nindidde obulamu bwange bwonna. since I was a little girl. Kusinzira nga nkyali muto. Hey, you let me fix up your. Mbu ku lunaku lumu ojja kundeka nkanika akagaaliko nkavuge ngende ku pate. Amugambye oba toyagala nkuvuge. Kutwala ku pate. Then kibaseegeza ogenda kukozesa kalundaaganya kange. Bike. Kagaali no kaakabi kabweyi katekamu sete zange. Tudda mu rehearsals. Emma oli siro. Banno bakuleka.
behind, Emma. Oli mabega Emma. Bano bakuleka sikitegeera. Nabagambye twekayitibwa lift me up. Genda okuza amaaso nga kirabika tali mu modu za kugina. Yayita wayambala afulume. Yasyako busha. N'akwateko n'atawanyika. It's fine. Kiri fine. Yomuleke mwe musigale nga mugenda maaso. Nebi mu distracting abinje birowooza alina kuyanja. Genda okujja John obwedda waali awo mu parking. Are you okay? Simanyi oli bulungi. Yeah. Yes, ndi okay. Why? Lwaki? Oh, my alarm hasn't. Kubanga essaawa yange tekaabye. It's when I get ready for tonight. Anti njagala kwetegekera kyo kya lwaliro. Yes. Ekya ensonga zokono yes. Ensonga zange. Kiki? Nothing. Tewali just madde nkubuuza bubuuza. Did you see the flag? Simanyi walabye ekimuli kye natadde mu motoka. Wakirabira banne ekimuli kye yatadde mu ggaali. Looks nice. Yes, nkirabye kirabika bulungi. Webale kusiima. Nakwate kubasiimula eggaali basobole okuddeeka. Leero Lwakutaano naye lwalinayo kapati bakyali basizewo bamutulowingirewo kapati akali simple. Kusobola okugezaako mukulisa okulitayalinga kuva magye. Gwe Justin. Well, Paulo muno bambuuza afaanana atya. wish me luck. Njagaliza mikisa kuwa gye ndaga. Aya. Yajja Kalunda aganya yakajjayo yagaana omuvuga. Kumutwala ku pate n'asalawo yeetwale Kalunda agajja. Bike inspection. Mu butuufu nnyina sooka kekkaanya genda kukola inspection ku bike. I haven't seen it look this good since the 80s. Agamba nti abadde takalabangako nga kanyirira bwe kati kubitadda mu gy'ekinaana naye. Did you learn how to do that? Wayigirawo katereeza bwoti kono ku internet. Internet. What is that? Ah. Hey, hold up. I got some. Lindaako waliwo kyenjagala ogende nakyo togenda genda bugenzi bwoti sooka olindeko. We omusaatu afubanga bw'asobola okufaayo eri omwana ono. Twala obuvunaanyizibwa bwe. John! Kano ogenda kambala ng'okomawo. But look, it's either this or. Abasajja amasekati g'ekiro baba batamidde kano kajja kuba kakuyamba. And we meet Brenly and Bree and her parents. Unless ng'ongamba nti nze nkukime. Hey, did you leave the address on the counter? Address wagirese ku kawunta ko nagireseeko. Now, please. Ngende kati. Bambi. Yes. And ride safe. Ate vuga mpola mpola tofuna obuzibu. Call me if you need me, okay? Bw'oba onneetaaga ojja kunnyigirako. Emma? Emma. Call me if it's important. Or... Bwe kiba nga ddala mutuufu kirimu omulamu onkubira kasimu tondekerera owulidde. Yavuga n'obusungu n'agenda. Tamanyi lwaki amulemerako. Ono yasigala aseka n'agamba kweri naye tujja asobola okwatagana ekikulu kya byonna ne bwe kaba kamunyiigidde naye nga kali seefu. Kali aba ali Kalunda aganya agenda. What's going on? N'akubira Stefani ki ekigenda mu maaso. Really? Anti munaye ngendedde Kalunda aganya. Hey, you going to Brinley and Bree's thing tonight? Ogenze ku pate y'abali. Oh, cool. I was thinking about stopping by. Then tewali tabu nange nja kuyitirayo. Okay. Kale. Then I'll see you there. Then tujja kuba tulabagana mu kaseera ng'ozze. Wow. Mukaseera Karodi yakwatiko n'ajja erudda. Jjo ababadde boogera ku nsonga z'okuba ng'ofiiriddwa omwagalwawo naye ng'ate mu maka mulimu ebintu bingi ebisobola okuba nga bikujjukiza akaseera ng'akyali mulamu. Era kansana abagamba nti ebiseera bisinga kiba kirungi bw'obanga okutta ebintu ebyo n'obijjawo. Kubanga nawe kennyini bisobola okulemesa okuba ng'oyita mu prosesi eno okubaako engeri gy'otereera. Kati obijjawo yakwate kubo ne yeetika buli kimu kyonna ekyali awo bisinga obungi n'abijjawo. Fuluma ebweru nabyo mu kaveera oba mu biveera n'ayitawo n'asooka abiteeka erudda. Zibadde ziri busa munywanyi yajja. I'm not the first one here, am I? Kansu esinze nkedde ku ono guwakedde dda. That's actually Maddie's famous jalapeno heavy retirement. Ebyo Madi yabifumbye. Soko mbuli eno y'emmotoka. Yes, it is. Yeeyo. Step inside, check it out. N'asooka aggulawo ayingire munda y'ekkaanya alabe. Oh, dude, it still smells new. Buladi ng'ekyawunya obupya. Smell scent. Ani nafunye kali akawoowo You do. ak'obupya nakajje ku intaneti n'enkateeka omwo. I thought girls like flowers. Ate ekimuli ko nalowoozeza nti abawala baagala nnyo ebimuli ne nkwata ekimuli ne nkiteekamu n'ekirabika Emma tebimusanyusa. I mean, it is
a minivan. Eno minivan already kati singa waguze motoka etegerekeka naye waguze minivan olinga avuga Uber. I'm really proud of you. Ne softity kwenyumiriza mwana. Let's go party. Kale tugende tunyumirwe. Kasira ka kujaguza. Kageno ne mukasi watu atushe ku party. Yajja. Hey! Why? So, is it true? Kituufu. Right here? It's not mine. It's John's, my stepdad. Kituufu nti munaye akagali kojjiddeko ka kitaawo kono sikitange. Your own car. Oli John stepdaddy wange. John won't let people pick me up either. He's the only one who can drive me anywhere. Well, that's cool. Bade bamugamba tusobola okuzaayo ko nedda John at least yabaye n'okunkima. Muntu yekka alina okuvuga. Bannamyeko zonno. Bategese party. Yangu muveeyo mwenna. Bajja basindika abasigadde baveeyo. Kusooka ne bamuleeta erudda. Hey, Emma. Ogamba ki Emma? Want me to throw you in the pool? Oyagala nkusuule mu mazzi. My phone is in my Essimu yange eri mu nsawo. I don't know what that means. Akunga sikategeddeyo sigino nabaki. the pool. My phone. Anti si sigino nkugamba tonsuula mu puulu essimu yange eri mu nsawo. Right. Okay. Okay. Kale. So, Kati. Emma is going to teach us how to dance. Ki ekyamuleese ko n'agenda kuba tuyigiriza dance. So we're trying to solve that. Tubadde twagala atandike naawe. sorry. Well, it's good to see you here. Then kati okusinziira nti wooli. You know, I saw you dance last year and I couldn't. Nakulabako ng'ozina mwaka oguyise emabega. Wali musufu nga ndowooza oba osanga oli mu siniya. Eric! Kumbe oli freshman. Goody donut. That is totally what's happening. Everybody clear the deck. First lesson of the night. Emma's Banaye abasigadde mwena tugenda basaamukira yalinga ekifo. boys. Nakyala asooka atuwe dansi. Everyone gather around the pool. Buli omu yenna ngenda basaamusooke mwetolole kapuulu mu ddaawo. Aya. What you need, honey? Tell us. Kyonna kye weetaaga gwe tubulire kye weetaaga. Play this music. Just Ngenda basaamusooke mukube guno omuziki. Okay. so I was thinking that Kati mbadde ndowooza. that's easy to learn for parties or whatever is. Yagamba nti ebiseera ebisinga kibeera kyangu otandika ne salusa. What is salsa? Salusa bye biki naawe? Show us the steps. Sooka tulage salusa yafaanana atya. Deeta. N'asooka akoona salusa. N'akoona salusa. Bw'ati bw'abeera. Okay, that's it. Kwegamba yenna atandika asobola atandikiraawo. Oyagala nkulage? Really good, so I don't know. Nkulabye engeri gy'okikuba sikiwa nti njasobola okikwasaganya kutofaayo. Gwe jangu. Najja. Sorry. Baabato. Left foot. Forward. Osooka n'otwala bwoti ekigere maaso n'odda emabega. Okay. Bwoti bw'okoona. Got it. Waaw si bizibu. Kati jangu nyweza. Okay, ready? N'amunyweza oli mwetegefu tiye. One. N'otandika okoona bwoti. N'okoona bwoti. That's it. Okay, now speed it up. Bwe yagenda okuzza amaaso nga si bizibu okusinziira ku ngeri gy'abadde asuubiramu. Okay, now Byangu nnyo kamala. Bulaaze okiyina kono nkayina. Kirodi agenda okujja Stephen. Genda wuli abakuba kerere. Bonna bakuŋŋaanidde ebbali. Waaw. Buno ono bunnamyeko zatoloza tebwafunamu engeri y'obujja. Oza bakyabuliko. Attention yonna bagitadde ku nakyala. Akoona. Yes, gwasiiga baaba. Okimanyi tetukyaliwo. Kiisa, kanywegere. N'alyoka akasimula kiisi. Mukazi watu yeekanga. Nkanywegedde. Nkikoze kono kikoze baaba. Eric and I are going together. Eric nange tuli wamu. Kyokka gwe otandika otya? Eric ali nange gwe naawe namyekozo number 1. Gwe namyekozo number 2. Eric ali wange. Tebalwanye. Balwanira Eric. Ono yamugamba vaayo vira bakataara. Vaayo soko baleke. Wabula ekituusewo olwayo kimusobedde bamukiisize byabadde teyetegekedde. Oli bulungi? Just go. Vuga tugende. Simbula busimbuzi tugende kubanga munnange. Yes. Baseka namukaawo. You're pretty awesome, you know that, right? Okimanyi nti oli musufu mu kya dansi. Leka naawe. But thank you. Neera weebale kumpaanako munnange. Mulase butakuwaana. Ice cream. Aya. Ndowooza tugende tusooke tufune ka ice cream. Kajja kukakkanya mu ngeri emu oba endala. Bajje bali kwa ice cream. Man, cookies and cream ice cream is like the best thing on planet Earth.
yagamba cookies ng'ogasseko na ice cream oba osanga bye bintu ebisingira ddala okubeera ebisufu ku nsi kuno. Simanyi. I haven't looked at the stars in a very long time. Mbadde mmaze ebbanga nga siddangako ne ntunuulira emmunyeenye. Kaseera keetoololedde nno ddala nga tatunulira ku mmunyeenye. To just stay here for a while. Mbadde nsaba tujja tubeerako wano at least okumala ebbanga. It's nice. Era ddala tubeerewo kubanga kiwulikika bulungi. Baatulawo ne bakakkana. Naalukesya n'amuvuga n'amukomyawo eka. John n'alingiza bulingi kyango no bamukomejjaawo mu mmotoka ate nga yagenze ne kalundaaganya. Oyinza okulaba tagali. Fuluma. Gyakwate kuba gyeyo kalundaaganya. Aya. I'm sorry about what happened. N'osonyiwa ku bituuseewo munnange. I should have seen it coming. Bino nandibadde mbitegeera nti bigenda kuba bwe biti. But their word. Tewasobodde kumanya. Lose that. Wow, looks great. Kakunyumidde si kabi. So cute. I say congratulations. Kale John mundabire. Good night. Sula bulungi nti naawe sula bulungi. Stephanie Musyatu mukwata mpola. Si wa kuduma. Hey, whoa, Emerson! Emerson yonaze, Emma yoyaze banayi bakabulaja Emma yoyaje. Hey, I heard you were teaching some of your girlfriends to dance. Bangambye nti wagenze kusomesa abamu ku ba mikwano gy'okuzina dansi. Maybe she can talk to you. Nange mukazi wange yali musufumbya dansi oba osanga asobola okwogeramuko naawe. Oh, I find that hard. Anti nze ndabika ndi wakabi. Was an amazing teacher. Maama wo ssebo yali musomesa wakabi. Past 6 months, she's just like her mother. Manyi ono alinga nnyina. Now all you gotta do is get her to watch football with us. Kati gwe kyolina okukola kikimu kyokka kutuululaba omupiira naffe. Why John and I are like brothers? Omanyi lwaki John nange tulinga baaluganda? Sir and your mom went to college together. Lwa nsonga maama wo ng'ogasseko ne muganda wange baasoma ne At the house. baasomera wamu mu college kuva mabega. Games and whatnot. Nzijjukira ebiseera ebyo. Sokole gwe maama wamanya kuva mabega. Cool. Yamumanya kubeerera mu kindergarten kubanga tukyali bato. Great. Alright, so here's the story. Sokole yali yammatira dda. Kerere kyewunyisa. My high school Ye mukazi wattu kye yali tamanyi. trying. Nti maama we ng'ogasseko ne John baali baamanyigana dda kuva mabega. There's this other older college. Olw'okubanga yamuwasa omwesigumu ogwetoolodde ye alowooza nti maama lwe yasiikana John. So all of us guys wanted to teach this guy. Ono amunyumiza amugamba nti lumu twali ku mupiira nga waliwo gaaya atufuukidde ekirala. Nga twebuuza ki kye tuba tusobola omukola kubanga yali sini ate nga wakabi. Here steps in. Kati ono najja For something and n'abaako akaama ke yamukuba. he just points to the parking lot. Then n'asonga mu parking road. Gayi n'atambula n'agenda. The guy looks John up and down. Yasooka n'atunuulira John Doesn't say anything. n'atabaako kyayogera. Just leaves. Then n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Yamugamba ki? Never told. Okuva olwo tatugamba nga ki kye yagamba musajja oyo. The point is, Ensonga eri nti care of my sister. yasobola okutaasa muganda wange mwannyinaze ng'ogasseeko ne maama wo. Sense. Nze kye saasobola kukola nange kennyini. Tunywemu ku lwekyo. Okay, thanks, God. You would take it for you. Kale ndowooza kankuyambeko ntwaleyo kalundaaganyako. Yeewuunya ate kyabadde takimanyi. Abadde takimanyi nti omwami ono John yali yamanya dda nnyina kutuulira mu biseera biri ebikadde kuva nga bakyali bato kamala. Ye kyabadde takimanyi. Kati bo kyenkeera ku makya. Yajja. Morning. Makya amalungi. Gwe sookoleko ebifu nga tonaba kumbuuza. So what was this thing? Ensonga eno yabadde ku ki? Eyaki? Told you. Nagambye. To my school how to dance. Nabadde tulina ekintu kyaffe ku ssomero. Your girlfriends? Baana nga nyina bayigiriza dansi ba girlfriends bo. Wangamba bakwano bo bawala. Bunch of other people showed up. Waliyo abantu abalala abazze twali tetusuubira nti abalala bagenda kujja nga bw'omanyi ebya pati. Someone call you? Simanyi waliwo yakubidde essimu n'akubulira ekyabaddeyo. Someone did. Yes, waliwo yankubidde essimu n'ambuulira. Did you drink? Wanyweddemu? No. Nedda. Don't lie to me. Syagala onimbe. Not. Nze saanywedde naawe. You Sinywa mwenge. friends were drinking last night. Gwe wabadde ne bakyaliwo nga muli mu kunywa. Anti ffe tuli bakulu tukkirizibwa okunywa. I promise. I'm not stupid. Nsuubiza siri musiru naawe. Katani yakomezaawo.
Steven yankomeza. We didn't drink. Niye tetwanywedde. And fine. He's a good driver. Oli gayi muvuzi mulungi. Every time, even if he didn't have to. What is the rule? Etteeka liri ki? Drinking like at all. If you are attending a party, I don't care. Bw'oba ogenda ku pate nze sifaayo kyekiriyo oba ogenze naani. Call me. Onkubira essimu. And I come and I pick you. Nenzija ne nkukima. Do you know how embarrassing that is? Omanyi engeri gye kiswaja. Embarrassing it is. Nze sifaayo oba kiswaza oba tekiswaja. Ekikulu kya byonna gwe kubeera safe. Maybe being embarrassed is a good thing. Whatever. Oba osanga okuswala kijja kuba kikuyamba n'okutereera kono kyonna. It's specifically my business because I... Bino binkwatirako ddala. Because of my mom? Olwa mange. Yes. Yes. Because of your mom. Olwa nnyoko. I don't know why I just can't go live with my dad. Simanyi lwaki sigala nembeera ne kitange. Because I said so? Olw'okubanga nagamba. Your dad? No. Kitaawo wali oyogeddeko naye kono saayogera naye lwa nsonga tonzikiriza wadde okkuba essimu. Until summertime. Linda paka sama ng'etuuse. Your dad. Then olyoka okwateko bwogenda obeere ne kitaawo. Dinner. No lying. Teri kukola kintu kya busiru toddamu kunnimba teri kwata simu ku dina. With anybody that I... Toyingiranga emmotoka omuntu nga simu esiga. Even Steven. Ni bw'aba Steven toyingira emmotoka ye. License. And when something is going on with you, you let me know. Ate singa abawo ekiba kituuseewo oteekeddwa okuntegeeza. Me. Owulira? My rules. Ago mateeka gange. Follow them. Njagala ogagoberere. You can go live with your dad and you can make up whatever. Bw'onooba otandise okubeera ne kitaawo nga bw'oyagala onookola amateeka agago. Wabula ago ge gange. N'akwata ekkubo n'atambula n'agenda. Wulira obusungu. Tudda ku sayidi y'essomero. Gwe n'okiisinga omusajja wa banno. I didn't do anything. Ne Toto yajja n'amusalako. Apology will let us all forget, then I'm sorry. Nabagambye then munsonyiwe. Not even close. Banamyekozo nno bazze. I know, right? Gwe ssebo oyagala tubbako musajja waffe ndowooza bano baategeraganye ne bagamba musajja tumugabane. Naye tetugenda kukkiriza amuyingiramu. We're right. Baayogera bingi bingi. Omusirusiru oyo. Waliwo ono nno munnaabwe. Yasinga okunyiiga n'okusinga bbo. Yajja mu da studio. I'm not thinking of anything. Olowooza ki kono sina kye ndowooza. I'm not. You are. Olowooza kono sirowooza. Messed me up. Gwo messinga up. If you were in it, then you wouldn't have even heard me. Yagamba singera ddala mu butuufu obadde ng'oconcentrate wandibadde tompulira. Tereera. What do you want to do, Emma? Kiki ky'oyagala okukola Emma? A serious question. Nkubuuziza ekibuuzo. Are you sure you want to compete? Ddala mu butuufu oyagala okompitinga mu package genda okubaawo nti ye. Then kati kikole. Pull something out of you. Baako ky'ojjamu ekikulimu kiveemu otandika okukola ekyetaagisa. Lwaki? Kujjaddemu. You mad at me? Simanyi wanyiigidde. Are you mad at me? Wanyiigidde? You keep talking. Anti buli kaseera oyogera n'omesinga up routine yange. Good. Kirungi. Sit. Kirungi. Vaako waya. Lwaki osirika? Bannange. Ne gana amagina. Sige mangu agali awo. Ebikolwa byagwo byakwetiyula byakwemodola ninga gali expensive ago gwolaba muganda wange. Oyina okubeera ng'olina art mugo tomala gajja n'ogwayo ddalu. Johnny. Mom's green dress. Ekiteeteeyi kya mama ekyakiragala kiri luddawa. What are you doing in my room? Okola ki mu kisenge kyange? Ani agambye ogende mu kisenge kyange? I want to wear my mom's green dress. Njagala kwambala kiteeteeyi kyange ekyamanga ekya green. I don't... Ekyo simanyi wajje kiri. Why isn't anything here? It's all... Naye lwaki ebintu bya maama tewakyali wadde n'ekimu siina kye ndabawo ku bya. No. Kaakana saagala onyige. You think you can just erase her? Goloza osobola okumala gamusangulawo. Look, I couldn't look at her. Nze nabadde sobola gezaako tula bintu bya maama wo. Besides, you... Nga binzikira ddala mu mbeera. N'ekyasigamba nti obadde obikozesa. Use it. Mbyetaaga ekiteeteeyi mbadde ngenda kikozesa kati kikyo wakiggyeewo. Move on if you want to. Bw'oba oyagala twala ebibyo naye ebya maama nze mbyagalawo siagala obiggyewo. Ebya mmange ojjawo byaki? Wandisoose kunneebuuzaako. How disrespectful can you be? Ddala mu butuufu kuno kuswala kwa nabaki. One of the things I care about. Wajjawo buli kimu kyonna kyenfaako nange kansooke nkwasize buno bunanka bw'obumbabumba. What do I... Naawe olabe bwe kiruma. My hand. Buno bunanka bw'obumbabumba. Gasiya mwereere. Kati yakwata akasumbi tokasuula. Genda okasuula bw'ati. Mwalimu evu lya nnyina. Evu lya nnyina lyali omwo. Mugambye tokasuula. Kakati laba. Leave it alone, Emma. Bireke tobikwatako Emma. Bireke. Calling my father. Ngenda kubira kitange. Nze sijja sobola kubeera nawe kankubire kitange.
ebyange naawe biganye. Kyokka taata bwe yafunisa maama w'omwana oyo olubuto ye yadduka. Kati omutaagamba nti oba osanke kaseera ngene embeera ewa kitange. Hey, Mr. Dawson. Ye baliko Mr. Dawson. I brought her a gift. Ati mbadde ndeetedde Emma ekirabo. Emma yafulumayo lwampaka. Emma sookolindeko togenda. Mugambe n'ebyamateeka byo sikyayagala kuwulira kati. Emma yingira mu mmotoka ne yeggalira. Open this door. Ngenda kusaba ogulewo oluggi. Emma gulawo oluggi. Aganye okugulawo oluggi. I don't mean any disrespect. Anti sigamba nti oba nkuyisa mu maaso naye. I only came by to drop off. Nze ekibadde kindeese kuleeta kirabo sigamba nti oba nze kola ki. Kirabo ki? Is that a dining room? Eyo si dining. And chair set. Anti era set ka dining. Kati oleese dining maka gange olinga agamba sirina dining maka gange. Gwe nga nawe omanyiira. Asigambye mu tolina dining. Simanyi oli bulungi. Mbuuza ndi bulungi. No, I'm not all right. Nedda siri okay. Oleese dining ayagala giwa Emma nga kirabo. In through the nose, out through the mouth. Bw'oba ofunyemu ebikuteganya. Breathe in, breathe out. Oyisa omukka mu nnyindo n'ofulumija mu kamwa. Kiyambira ddala kati male njagala osooka onnyambeko ntwaleyo dining yange. Gyendeese. So you guys can talk about. Then ebisigadde mujja sobola okwogera kyonna kye mwagala okwogerako. Nze kindeese ku droppingawo kirabo kyange. Mbadde nsaba onnyambeko dining ngiseeyo kono kaali. Yamubajjidde dining. Baagireeta ne bagisaayo. Thanks. Weebale nnyo ssebo. Kale naye naawe fuluma. Ubadde otya? Kale buladi akimanyi kataata tekayina mbwa just lwakubanga ayinamu embeera yakwata ekubo n'afuluma. Gwe ngenda kusaba osokopeyo eddakiika emu agenda okujja nga nakyala yafulumyemu dda mmotoka n'atawanyika n'agenda. Bannange maze okwogera ne kitange ngenda tandika kubeera naye kutandika ne weekend eno. Kati simanyi oba ogenda kuntwalako oba neetaaga vuga kalundaaganyako gende wa kitange. Ye message yamusindikira. Yajja amuyita. Well, hey, at least you came back, right? Alisi omwana yakomyewo. Yeah. Yes, yakomyewo naye. Did you get to talk with her? Wasobodde okwogeramuko naye? Not yet. Sinaba kwogera naye kiri awo. To be honest with you, I have a hard time even looking at her. Mazima gani ntifunyemu n'akaseera akazibu omutunuulira. I threw away all Sarah's stuff. Ebintu bya Sarah byonna nabijja mu nnyumba ne mbisuula. Everything that reminded me of her. Ekintu kyonna ekyabadde kinzijukiza Sarah nakiggyemu. But Emma's face. Naye ate feesi ya Emma Looks just like her mother's. omwana yafaanana nnyina. I'm sorry. Onoonsonyiwa ku ekyo sigenda kulimba. John, I'm really sorry. John go ge mazima ebyo bya nnaku. For you right now. Era essaawa zino nsobola otegeera ennaku gy'olina. How difficult they must be. Wabula oteekeddwa at least ogezaako otegeera mukazi wattu naye ekizibu ky'alina oyo omwana kubanga yafa nnyina. Ekyo nakyo kiteeke mu ndowooza bwe kiba kyetaagisa mukwata empola. Osegeera bajja yamuvuga mutwala ku ssomero. Musindika ne bamugamba ekifaananyi kyo ku Instagram kifaanana bubi. Kirinasooka yeebuuza kifaananyi kye kiri ku Instagram. Kwe kujja akebere agenda okuzza amaaso nga batadde ekifaananyi kye ng'akisinga Eric. Yekimanyamanya bano bannamyekozo be baakitaddeyo ekifaananyi. Katonda wange buli obusungu obutenkanika. Yeebuuza ki kye bamwagaza lwaki nabo tebamuvaako. Tudde bali ku ssomero. What is this? Naye mwe bino biki bye mwataddeyo. Saying that about me. Lwaki mugenda maaso n'okunjogerako ebyekisiru bannange nabakola ki? Deserve it. The best Okigwana. your mom dying is to make out with Eric Mendez. Bwe yagenze okulaba ng'ekisobola okumuyamba olwokubanga nnyina yafa kwe kukiisinga Eric Mendez. 170 likes. Yeah, can you believe Wafunye likes 17. likes? Osobola okukikkiriza. Asked by random numbers all morning. Abantu obwedda bankubira amasimu besitegeera. Ono naamulemeddeko amugamba okigwana. Number with everyone. Like everyone. Baabado. You're terrible people. Naye muli bambwa mukimanyi ekyo. At least we still have our Alisi ffe tukyalina bannyaffe. Kati yasooka ne yeebuuza oba mbakolere ki? Yamugundirawo. Baaba ayitibwa principal. This.
We have a zero tolerance policy for... tetwagalira ddala abantu balwana ku ssomero. And she hit me. Ono ye yankubye. Unprovoked. Nga simu kyokozza. Ekyo siyibukukkiriza. Look, considering Emma has... okusinziira nti Emma talina muze gwa kulwana. have met you. Nkakasa bwe yabasiikanidde muteekeddwa okuba nga mwamukyokoze okuba nga abasekula. That said... ekyo nga maze okyogera. It's for violence. Naye ate era Emma saagala bitu bya violence ku ssomero kono nsonyiwa principal. It's difficult right now. Nsobola ogezaako otegeera akaseera kwetamu kaseera kazibu essaawa eno. But you're having a tough time with everything. wabula bw'ofunanga akaseera akazibu osobola okujja n'omuneebuuzaako. Why don't you go ahead and head on out of here? lwaki togenda bano baleke agende ogenda muleka agende bugenzi. No! Nedda. Selfish brother. ekyo kibeera kyakwemalirira ono yasekudde banne kyokka gw'ogenda muleka agende. balina kannaabwe ke batambula nekabe kakalimu akataala. tiyandi basekudde olyoke ate nekikwagala oli mwana mubalagavu. ffe lwaki tetulinga ggwe? lwaki ffe tetulinga ggwe ddala mu butuufu? kakkana nedda gwe kakkana ate nsonyiwa okuba nga nkubogoledde. ngenda kutuula kati gundi oli kiriya oli fine. kale laba omunyiiziza n'omunyiiza mukazi wattu Zahara Toto. wama olyoke oli fine. ono yagamba tufudde katonda wange. nakyala yajje bali ku studio yalina ogenda maaso n'oconcentrating okulaba ng'akwasaganya dansi we kubanga olwedde kati waliyo empaka n'ogezaako practicinga kakasembo asobola okubeera perfect. dengera nabagambye tuli kayitibwa lift me up, tuli ka family drama. buno ebiseera ebisinga sinti buli omu asobola obulaba n'abunyonyoka kyekitubukoza. wababa abamu ku abo aba bateekeddwa okgenda mu maaso n'obulaba. kyovulaba natandise mu ntandikwa nga mbanyonnyola. lengera kuno yagezaako kikwasaganya, gezaako kiteekamu nnyo motions. dansi oyinza okumulaba nga ow'okwemola naye beeramu waaka mungi. mulimu wano ewaffe ebintu bingi bitumisinga mu entertainment lwansonga tuba tetubitegera butegeezi. naye bw'otwala akadde n'okola research kati ku dansi ng'ono osobola okutegeera kikyali ne kikyategeeza. yes okikubye baaba okikubye In a good way. kikubye mu ngeri ensuufu sigaana. Should I go again? kati nziremu nateera yangu. The worst, isn't it? What? I still remember. Sometimes. Most people will tell you that the popular kids will peak in high school and you'll get the last laugh. yagamba nti The truth is akimanyi bagenda mu maaso n'omusojja ku ssomero that's why you have to rise above. era nga naye akyajjukira ebiseera biri ng'akyasomera ddala mu high school. bagamba nti abaana bamanyifu babeerawo okusojjanya bannaabwe. Let's do it again. tuddemu nateera gwe ebyo tobifangako. teekeddwa fokasinga ku ekyo kyolaba ekisobola okugezaako zimba future yo. And the twins on the other, I just don't... Maybe ease up a little bit. katonda aba ayomba awugana John n'amugamba naye lwaki tobikwata mpola ebintu ebyo. nze mbadde nsaba lisi wandibadde obikwata mpola. Look, I get it. nkitegeera. Brinley, Bree, and Alexis are basically terrible people, and they. kwegamba Bree ng'ogasseko ne Alexis bantu batabbu bulabula n'ebisigadde. I mean, you got to admit he's trying. naye John ye musajja wattu agezaako. Fine, then I'll admit he's trying. It doesn't nze matter. saagala ebyo byagezaako no kale nze kanzikirize nti agezaako. Weekend. tekikyalina n'amakulu ngenda tandika kubeera ne kitange. What? weekend eno. When were you going to tell me? kati wabadde ogenda kuŋŋamba ddi nti ogenda genda wa kitaawo. Yeah, but doesn't he live up in Riverside County? tabeera ku sayidi ya Riverside County. Yeah? yes gy'abeera. So you're moving. kati gy'ogenda okudda. Well, it's where my dad lives. ali lwansonga kitange gy'abeera. katonda Are wange. you bringing the table? kati emmeeza ogenda genda nayo gye nakoledde. Table? Oh, emmeeza. yeah.
Probably not. Ekimeza sigenda genda nayo. Kati lwaki tugenda na meeza yange gye nakoledde. I use no glue. Yamugamba eyo meeza sebo gy'olaba nagibagiza Saturday mu misumali Saturday mu super glue. Okimanyi kye kitegeeza? Cut it. Kati n'agiteekawa. Bwe naaba ngitutte n'agiteeka wansi asira naawe. Hey. Leka naawe Stefan. Yagambye sebo agenda tandika kubeera ne kitaawe. Kitaawe amuzaalira ddala. Era ndowooza ku weekend n'agenda kuba agenda. Should we get ice cream? Tugenda tufuna ice cream. Come on. Leka naawe. Okay, tewali tabu tugenda tufuna ice cream. No nga tuze waka, Lodi yali ku simu. For the one class, you come in, you give a talk. Yeah. Ani kye nkusaba kiri kimu kyokka class emu. Just yitirawo. One time? Oyogereko n'abaana. Yeah. Yes. Okay. Kijja kuba kinkolera. Oh, you are the best. Gwasinga mu kintu kino bambi. See you soon. Ndowooza tujja kuddamu tulabagane mu Bunambiro. Maliriza okwogera ne gwayogera naye. Aya. Oh, I see how it is. Kati nkulaba gwe embeera gy'olimu nkulabye. Kwata. Hey. Why? Dinner. Maze oteekateeka ekyeggulu. I got a bit of a surprise. Nina ne ka surprise ke nakutegekedde. This. Ojja kaagala. My dad's going to meet us in a few hours. Kitanga agenda kuba nkima ndowooza mu ssaawa entonotono. It's packed. Era kati ebintu byange namaze ddo biparking nga njagala genda. Seetaaga kulaba surprise ezizo. Kyokka kirabika ataddemu obudde bwe obuwererako ddala. Mwana amugambye agenda kusika na kitaawe. Terina kyakola yamuvuga amutwala agenda asika ne kitaawe. Mussa mu ggaali. Naku gy'ayina. Era bw'atyo yamuvuga n'amutuusa pembeeni. Unaagenda otuuka ebbali okuza amaaso okutunatunula. Ate olowooza kitaawe yajja. Baatuulaawo okumala essaawa eziwerako ddala baalumbawo 12. Ssaawa ne zituuka kuwera ssaawa 5, 6, 7, 8. Lwoli ate yajja. Omusaatu yatuuka n'essira n'akuba n'otulo. Kaawula ennaku ne katuuka kaaba bukaabi. Nagenda okuza amaaso emabega nga kali maziga kayiwa. Ate ogubadde. No. Yazze kono tannaba kudda akusindikidde message nti apaana akubidde ku simu nti nedda. Kati oyagala nkole ki? Let's just go home. Tudde buzika ndowooza. Mugaba bavuge baddeeka. Tiwali kyakola. Muzeeyi alabiseeko. N'akwate kuba gy'atandika eggaali. Era bw'atyo yamuvuga n'amukomyawo eka. Spotting is you're going to pick one spot on the wall and you're going to keep your head there and look at it for as long as you can. Kati yabipoyesa n'ajja n'asiikana. Okay? So she'll look like this. Yagala muyigiriza bwe bakikola. Ekya dansi. Does that make sense? Olaba bwe nkikoze? Try. Okay. Gezaamu olabe. When you were doing your feet, you had. Kati bw'oba otwala okugulu kwo olina ku. Start with your left leg front. Anti okugulu kwa kono kwogera And then you do. Kade n'olyoka weetoolola bino And then you go down. And then nodda wansi nedda n'ositula. Yes. Yes, bwe kibeera. Boom. Keep your legs straight. Okugulu kugolole konongezaako. Spotting, you're gonna get really different. Ogenda funa no kamunguluze era yaye yajjedda kamunguluze ajje. Not throwing up. Sibitegeera. Zibadde ziri busaabali wano. Kitawe yamusirika mesi namugamba n'onsonyiwa. Naye n'atera otuuka awo. Yeah. Mugambe nsonyiwa ku byekiro kya jjo naye n'atera okutuuka awo nzija. Spot. Era zibadde ziri busa road n'ajja. Oh my God. Kwate kuba na parking eggaali n'afulumayo. Nothing. Teyasobodde kubeera naye ekiro kya jjo. Teyasobodde kujja mu kima kiro kya jjo wabula kati amukimye olwaleero. Ku makya. Era yatuuka ebbali n'akonkona abayi. Otyo. Story kigwe kabulaza. Fuzzy greeting. Thanks. Mutabu muwala wange ali wasookodde ebbali gwe naawe. Hey. Wuliriza. You made that little girl sit. Oyo omwana ssebo wamutuuzizza okumala essaawa 12 ng'omugambye nti ogenda kujja n'otajja. Real Boy Scout, aren't you? Do you know me?
omanyi My life, you know anything about me? toyina kyomanyi ku bulamu bwange saagala totandike kummanyira gwe naawe Just 1 second to call her or wabadde tusobola gezaako tekinga just 1 second okubira omwalo yesimu omugambe nti ogenda kujja oba togenda out kujja of my way, soldier. bwevaayo saagala onkooye naawe What are you doing? kiki kyokola I have to go with you right now. omwana we ngenda mukkiriza agende naawe Ancillary, just wabula ngenda kukusaba lisi gubeere omukisa ogu aba akyayogera omwana ng'ebintu yabikotte dda nothing. Just ki ekigenda mu maaso ko tewali talking to your dad. jasi mbadde njogeramu ne kitaawe Just these. ye nno omukazi watu musaafu kubanga agendagenda ne kitaawe wabula kitaawe amuzaalira ddala be bano abasajja abatalina buvunaanyizibwa Justin Timberlake. agenda kujja ne Justin Timberlake embwa No, sorry. ononsonyiwa tojja na mbwa At my house. embwa nze sigikkiriza mu maka gange Why? lwaki tojjagala Well, see, for one, I have an African ekisooka nyinayo kasuku yange dog. eyo embwa ye eyinza okwagala okulya kasuku yange You know, he's a significant value, this bird is. ate kana akasuku yange njagala okukamala saagala efune buzibu ebirala byonna byesonyiwa naye nga kasuku yange tefunye tagali So. It's okay. n'agamba kale kono kiryoke embwa gireke nze njasobola ogirabirira You can come back and visit as me. osobola okudda n'otukyalirangako koye kale ndowooza tugende Ready to go. Perfect. ndi mwetegefu maze otegeka tugende kono perfect kale tulinda ki tugende Make yourself useful. beera wa mugaso tomanyiira ate Go do some push-ups or something. yakwata ekubo n'ayitawo agenda agezeko sika n'eggaali musaatu akeera kajjuza kati n'ekyamunyusa amagye kyokka ate omwana bamututte loodi aleese muwala we be bano bakibaazo bataagala kumanya bakeera okuyiiya embeera neyakwata ekubo n'ayingiramu no n'abiyisawo n'abiteeka ebbali maka bwe gati bwe gafaanana kabulaza yeeberera omwagwa kikabbulu kano ke kanyonyi tokabikkula tokabikkula kali ku kibonerezaako kalidde bukaadi bwange Bird. ke kaani erinnya lyako no nkayita kanyonyi Okay, because if you got hurt, that would be. saagala okabikkule kubanga singa okabikkula kajja kufunisa obuzibu ate bwona ofuna obuzibu sibyetaaga nze kazi watu neyeetereeza Where's my room? kati ekisenge kyange gye ngenda osula kiriwa kyekyo okitunuulidde ogenda sulanga mu ddiiro Bed after you watch TV, it's all in one. bw'onooba omaliisa okulaba tv osobola okuma entebe yonna yo gw'omanye eddiiro lyekisenge kyo Next to the bathroom. ono yagamba tufudde ekikulu kya byonna ekirabiro weekiri katonda wattu Oh, hey, mpozi n'ekirala remote right there will get you eyo remote osobola okulaba tv channels z'oyagala your life. Sports package, premiums, the whole 9 yards. buli kimu kyonna kwekiri na dashports yenna gwe weetaaga kwali Any movies, please, because they put it on my cable bill. era ng'agamba tolaba sinema kubanga sinema baziteeka ku kebo biru yange mugambye alabe bya sipoti ki Your Wi-Fi pack. kubanga ye byalaba byasobola oteekamu ensimbi ebya sinema nedda Back to the router. You going somewhere? simanyi olina gy'olaga Yes, I am. yes Dad kitaawo gw'olaba ono has himself a ali mu kweteekateeka alinayo akakazi kagenda okulaba yalabbi who has a fantastic job and makes a really good living. era ng'agamba akakazi kalina ssebo omulimu ogwakabi kalina n'ensimbi Daughter. So if you meet her, be nice. kati nakagamba nyina omwana w'obuwala ne kagamba itizoke bw'onooba wakasisikana njagala obeere muntu mulamu A girl. kubanga nkabalamu ekikulu nkabalamu future aya be bano abasajja abanoonya abakazi olw'ensimbi That's it. kale kyekyo You need anything? bw'oba olina kye weetaaga kyonna Oh, hey, don't use the. n'ekya eno swiki togisyako enywa nnyo amasannyalaze nze sirina sente zayaka kati okozesa eno eno bw'ogisyako ojja kuba ondetedde tagali Hopefully, maybe. kale nyinza okudda nyinza obutadda You know what I mean? okiseera kimanyi kyentegeezayo It's good you're here. kirungi okuba nga ozze munnange tafunyamu nakadde kutuulakaawo kwogeramuko naye kunyumyamuko naye mumanya mubuuza wapi ye olumulese n'amusuulaawo n'agenda agenda ayigge nakyeyagamba kino sikirabanga nga kikambwe genda sulanga mu ddiiro abadde alina n'ekisenge kye yasindika mesegi ng'abuuza John Justin ali atya kubanga no si bibi anti webale kuntegeeza nti otuuse Justin wuuyo Paulo Muro talina tagali naye Rodi yajja
yakomawo ku lwakusatu, yagenda ku lwakusatu yakomawo ku lwakutaano. Did you clean my house? Simanyi ennyumba yange wagirongoosezza. What do you think? Eki kyolowooza? Why? Lwaki wagirongoosezza? Did I clean your house? Kyogamba nakoze ensobi okulongoosa ennyumba yo? Nedda naye neebuuza lwaki. The time? Nalowoozezza nti akadde kennina oba osanga ngirongoose. You didn't go my room, did you? Kanswe tewayingiddeko mu kisenge kyange nti nedda. Hey, hey. Nze syagala abantu kuyingira. Ate akanyonyi. Bird. Eyo kasuku lwaki eri awo? Agenda olaba ng'onaasobola ogikwatako. No. Eyo etaagula kuno tetaagula. Oh no, that's good. I can see him. Nsobola okugiraba togisembeza eno gyendi. You can open a pop tab, wanna see? Esobola n'okuggulawo akacupa k'ekyokunywa. Yeah. Oyagala okulaba bw'ekikola. You can't. Weegendere gy'eruma jja kkuba ojja. Look at that. Olaba. You still open the pop can. Yeah. Esobola okubikkula akacupa ka soda kuona era buterevu ekabikkula bulungi nnyo. Well, you taught him how to do that? Gwe wamuyigiriza obikola ebyo. Pretty smart. Mugezi. Wow. Wow. Ogirabye. Wuliriza nno. Si wabi. I'd be a way to make a few bucks on that. Nsobola n'okukolamu ensimbi mu ekyo olaga abantu nti ebikola soda ne bakuwa omudidi gw'enti. Ono omwami Luuza. How was the date? Kati deeti gye wagendako You know. deeti yali bwetyo. I don't think she's my type. Omukazi yeekubye emizimu ate nga nange si kyekika ky'omukazi gwe nnyinza okwetaaga. N'amusuulawo. The whole school. Kati ebyokusoma sinakutegeera. Yeah. Yes, ebyokusoma abiriko. Gwe tuulaawo naawe. Tiweekyanga. Kitaawe musajja ali awo nagambye kibaazo. Stefani amubuuza ekifo ekipya kiri kitya. Mu butuufu tannaba kubeera welcome wadde n'eddakiika n'emu. Agamba musanyufu munakuwavu. Hello. Hey, John. Johnny. This is Robert from... Anti nze Robert okuva eno mu studio nakyala gy'abadde akolera rehearsals. For class today, and we have... Abadde ateekeddwa okubeerawo olwaliro naye ate simulaba. Should have told you, Nosonyiwa okubanga saasobola kugambirawo nandibadde nagamba dda. Ekituufu kiri nti sure if she's coming back. Omwana yakwata ekkubo n'agenda kati abeera ne kitaawe ate si kiwa nti agenda kudda. Wow. Well, that's too bad. Nga kibi. Kale tujja mu misinga kuba twali tumusuubira nti agenda kubeera mu mpaka. Thanks for letting me know. Weebale kuntegeeza mu nsonga eyo. Kaali. Nakyala ali eno. Robert yamusekamu essira amugamba mbitegedde kati nti watemye. Nabadde njagala kwagaliza mukisa. Olina talenti. Ngenda kusaba osigale ng'okona dansi. Topowa. Message yamusindikira. Mugambye olina talenti. Sandyagadde olekerawo okona dansi. Topowa. Kwata ekkubo n'asituka. Ate ennaku zino abadde reluctant nnyo. Kuba yakwata ekkubo okujja ewa kitaawe. Kitaawe amuleka mu nnyumba ye n'agenda akwasaganya ebibye. Hey, how's it going? Bigenda bitya munnange. She moved in with him. Okimanyi nti omwana yagenze kubeera ne kitaawe. Kyokka nga yadivotinga obudde bwe bwonna n'atukanisira n'okuva ku mulimu n'alitayalinga mu magye. Asobole okwewaayo alabirire omwana ono. Yeri yasuubiza ne nnyina nti alibeerawo ku lw'omwana oyo. Naye munaye omwana yasizewo nti ayagala kubeera ne nnyina ate nga talina kyayinza kukola. She said, Yagambye. She thinks he's a swell guy because he doesn't tell her to clean her room. Kirabika ate ye omwana amatira nnyo kitaawe. Ng'olabye. You got kids? Oyina abaana? I had 2 sons. Nayina abatabani babiri. I'm sorry. Batabani kirabika baayitawo. Nga bitalo. Every man in my life leaves me. Yagamba buli musajja gwe nsiikana mu bulamu bwange munaye ansuulawo. Tatera kuwangala n'abasajja. What do I do? Kiki ema nkola? Well, for one thing, kyensobola okugamba. she's got nowhere to go when her sky's falling.
abadde talina waasobola kuddukira ddala nga mbutuufu alaba obwengula bulinga obugwa gy'ali. Kyekyo lwaki abadde alina okuddukira ewa kitaawe mukazi wattu tomunenya. Yeah, by all means. Nobeera okke kono mu ngeri yonna nja kubeera okke. You are. Nja kubeera fine. Ate oli muntu mulungi. Your dad says you can't go out driving with your friends. What do you do? Yamugamba ekizibu ky'olina. No, it's Ekikulu kiri nti omwana ono muteekako nnyo amateeka mangi. Singa kitaawo akeera ku makya n'agamba togenda kuvuga mmotoka na mikwano gyo, olowooza ki ekiyinza okubaawo? Eno si nsobi yange. Osegeera. Oli so tight gy'ali. Mbwayagala mmufaako. We got into a fight and I told her to go ahead. I said, just go ahead. We're going to this event. And she got in the car and she left. And Lwoli agamba nti nena kyalutuuka okufaana bwe osanga yali nsobi ye. Baagenda ne bafunamu okukyankalana mu masekkati g'ekiro. Mu kuyomba ennyo omukyala n'alinnya emmotoka n'agenda. Bwe yagenda gye yafunira akabenje. Kyova olaba kati abadde ali so uptight eri omuwala. Yayagala amuvuge, yayagala amukime tuyingiranga emmotoka nga tekwegaba byonna byonna amateeka gabadde amuteeka ku lwa nsonga ye nenya mutima. Agamba nti ebyatuukawo eri maama w'omwana oyo byava ku ye. Oba osanga singa bwe baayomba yatwala obuvunaanyizibwa n'atamukkiriza agenda mu mmotoka omukyala teyandifunye kabenje. Kyova olaba ali so uptight. Afaayo nnyo amulemerako nnyo. Mukyala yamugamba kakana. Zibale ziri busa roadi yajja. Ono akomawo obudde bw'ayagala akomawo nnaku z'ayagala. You know you're putting all this back, right? Okimanyi nti ebyo byonna byonna olina okubizzaawo. Mom used to do this. Ne maama we yateranga okukola ebyo by'okola. Eby'okuzina. Akomyewo okukyusa ngoye agenda. Maama oyo simanyi lwaki oba yali muddalu. Yali asobola okukeera ku makya n'atandika okukola setetani okubeera mu by'amazina. Yaddamu simanyi ayagala kuzina. Sigamba nti teyali mulungi mu dansi, yali mulungi mu dansi. You know, there weren't a lot of opportunities for dancers back then. They didn't have them on TV. Tetuganyi mu biseera biri ebikadde tebalinanga opportunities ba dancers kubanga tebateranga kubeera nnyo ku TV naye. That was the end of that. Bintu ebyo yalina obivaako atlist ye ekisobola omubeezaawo. That I'm going to Truman High School. Nakisudde nti ngenda ku Truman High School. Technically the closest. Ate sigamba nti oba kumpi walako. Nkuwulira. That's good. Awo si wabyo ojjasobola osomeyo naye si wabyo osomerayo. You can't give me a ride? Naye togenda kuntwalako. Nze. No. Nze nkuvuge nkutwale ku ssomero. I got a whole nga nnyina nno ebyokkola. Nze nga nnyina ebyokkola. Kyokka naakomyewo obukomi yakadda. Yakadda ajje kukyusa ngoye alina ajjaddamu alina ebyokkola talina budde bumuvuga. I can figure it out. Ojja sobola okuyiiya engeri gy'otuuka ku ssomero. Kono naayiiya ye ojja kuyiiya. Akali mpozi ekirala. Kati ate ekyokulya atondekedde emmere etondekedde eki. You know, I got league. Omanyi nnyina. Hey, there's ramen. Waliwo emmere eri mu firiji n'ennyama eri eyo waggulu. In the fridge. The meat is ennyama yavunda dda. Yavunda. The apple really doesn't fall far. Batukoze tutya. Look, I gotta go. Nyino genda. Naye. You know, maybe I'll bring a. Oba osanga bwe naba nkomyewo olwaleero nga ngenda sula wano. Nja kuleetera pizza. See ya. Tunaddamu. Weeraba. Yakimanya. Namanya dda mbutuufu kino kye nakola natomera. Nandisigadde ne John. Ono talina wadde n'eddakiika n'egyo obuvunaanyizibwa. Tewali. Kwate kubo nassaako bwediseeti ku matu. Najja agende maaso ne dansi. Ninga amugambye nti maama we singa yakola ebintu ebivaamu ensimbi ebyo ebya dansi bye byamusiranya n'omusiranya. Bwamugambye. Kyokka nga kyebika nnyina ekintu kya dansi kyali kwegamba kimutambuliza obulamu nga ye. Mukazi wattu yatuuka essira n'agamba bino bintabudde. Yajja
takyalina gwayinza kuddukira luli abadde addukirako ewa Stephanie abadde agendako ewa Robert mu studio mu dansi anti munaye siri bulungi buli kimu kyonna kiri oke yamugamba ngenda kusaba Stephanie wekiba kisoboka nzimbira akayumba kakajoji kubanga eno bw'aba yava eri nga binyiga ate eno byokya yadabuzi mugali ne Stephanie simanyi oli bulungi oba osanga ebya dansi sandi bibaddeko kikyotegeeza bwali buzibu eri mmange kati nange ate bwe buzibu bwe nnina n'onsonyiwa okuba nga mbadde nnyoko nedda kiri oke I'll always be there for you, Emma. I love you. Yamugamba nze nja kubeererangawo era njagala omanye nti nkuyagala gwe totya kyonna kyonna tulya sobola okiyitamu mugambye kyonna kyekiri bajja sobola okikwasaganya bajja sobola okiyitamu tekisobola gaana era bwatyo najja akwate kuba sobola osimbula eggaali mugambye tugende lwoli aba akajjuza ziba teziri busa essimu n'emukubirwa owaayi genda okuwulira ku ssimu yagamba tufudde katonda watu yajja asobole obasiikana mu kaseera ako simanyi oli bulungi ndi bulungi olyokeko ono ndyoke wuuyo kazi watu yali masekati g'omuti kwegamba akkiriza n'agamba owaayi joni oba osangayo musaawe mutuufu gwe nteekeddwa okubeera naye siteekeddwa muteekako nnaku yange siteekeddwa mukuba nyiike yange kuba naye musaatu afaayo kyokka bali abalala babadde yeekubako bo tebafiirayo ddala wadde n'eddakiika n'emu bweti tebalina na budde bwe yamukomyawo eka surprise welcome home abayayi bamutegekedde pati ne Justin Muro naye waali gwe tolina kirowoozo ku eri ninga ava mu Gwantana mubbe yarabba n'arasuulula kale badayi webale kudda webale teekateeka munnange tukimanyi otero practice nga lisi buli kumakya kakye twasazeewo eddiro twalijjemu buli kimu kyonna ne tugifuula studio kiba tekikolera waaw tasobola nakikiriza ate oba yamusibirawo akafumito bambi unamulaze nti ate afaayo ku kya dansi we oli yamulaze nti ebyo byemukola bya kitumbaavu nennyoko wo namugamba nga mifo kyofuna akalimu akaleeta ensimbi yaddanga mu bya dansi temuli ttooke basalawo basooke bewe group haga mu kaseera ako yategedde kati waalina okunywerera naku lubadde lutya terubadde lubi kiki nyina ka surprise ke nalina kutegekera olwedda kali luddawa ka surprise ate webera surprise bagigamba surprise kikono gwe tugende nkakasa ogenda jagala surprise gyekutwalako nasimbula koye kale katulabe gyontwala mu surprise anti jangu yakwate kubo n'amuleeta genda okuza amaaso sokolinde oyo siye yeye Catherine McCormack tuli baseya yamulesa lisa abaweyo kalekica professional dancer nga nsanyusa okulaba munnange oli bulungi kono ndikiriya bitambuleke kono bitambuleke serebu amanyikiddwa professional dancer mu mazina gano oli mwetegefu kona dansi kono ye yali yamukubira desimu n'amugamba lisiitirayo bawe kasimpo lecture Robert n'agamba webale mwana kyonkoledde kye kisinga
anti essanyu lyange munnange kagendo bakwateko ne batuula ebbali We're getting it into our bodies. We feel comfortable yabagamba njagala musooke mugezeko otegeera ensonga eno ey'okubanga emibiri gyaffe tugikkiriza ensonga eno dancing together. tubeere comfortable. But I need more. Siganyi muli bazinyi basufu era nga mukuba dansi omulungi wabula neetaaga mwongereko ku ekyo kye muyina. Do this. Musobola okukikola. Dance is the one space that yabagamba nti okuba dansi ye space w'osobola okukolera buli kimu kyonna ky'owulira kye weetaaga. honest about where you're at. ye space mwosobola okugezaako okubeerera ddala honest ku ki ky'oli. Do it at home. This is a class for you. eno kiraasi yammwe. You to be perfect. I'm not asking sibasaba mubeere perfect saagala mugeze kwegamba you just dance. hearts. And be honest. njagala mubeere nga muli beesimbu. teweeryamu olukwe nga ggwe. I think we hide behind our dancing. tusobola okwekweka emabega wa dansi waffe. Attitudes. We hide behind all of those things. byonna ebituyisa obubi n'ebyo ebigezaako tunyiga tusobola obikweka emabega wa dansi waffe. Let people in. osobola okubikkula n'okkiriza abantu bakuyingire mu kwegamba. Than you normally do, or completely standing still because it makes you shake, because it feels so uncomfortable to do so. baabano. For you do that one thing that makes you feel vulnerable and uncomfortable. Because yagamba nti ebiseera ebisinga okola bw'oti ng'okola ekyo ekintu ekimu kyokka ekikuleetera okubeera uncomfortable okubeera vulnerable. I don't want you to go somewhere completely random in the room. njagala lisi mugezeeko okubaako we mulaga gwa mu kisenge gwa mu ddiiro oba mu lukuubo. Your own space, and I want you to kwegamba okuliyetinga space ey'okubwe weesumulule. tozina dansi ali already mutegeke improvise. kyeyabagamba teekawo kyonna tewe stressinga. dance music bye bintu ebigoba stress kasita weesumulula nomanya nti kano akaseera kange kakuba dansi kaseera kange kakunyumirwa. sobola okwegobako byonna ebikuteganya. nakyayamirira erudda yali tasobola nakukikkiriza nti lodi akimukoledde aleese Catherine McCormack gambye professional dancer. tuli kayitibwa lift me up ke ka sinema. mukazi wattu yali awo ng'ayimiridde n'alyoka amanya nti kati alina otandika. tandika okufiiringa mpola mpola. n'agambye ono dansi omulabanga owekwemoola naye muganda wange bwe bagamba weemoola ebyo beemoola nza okomekerera nga okutuse. musobola okumugezaamu. osobola okutuula mu ddiiro mu masekati g'ekireyo nga teryaliyo n'ogezaako feeling omuziki n'ogina. it is very okay. lwoli yaliwo erudda ng'alaba mu butuufu kakikwasiaganyiza dda bulungi nga nnyina waako bwe yali akikola. kyekisinga omusanyusa awulira n'essanyu bambi nekiri kyabadde alina ku mutima nti oba osanga ye yaleetawo embeera eriwo essaawa zino kyatuka essya ne kimuvaako. baakomawo eka. aya nakulwayo lubadde lwa njawulo. Thank you. era bwe yatuuka ebbali yamwebaza n'amugamba nti weebali. weebale ku kyonkoledde. waawo waliwo ekirala. Okay, she would kill me for inviting you. banaye asobola okunzita okubayita This weekend. naye weekend eno The goods. alinayo competition. Be there. mbadde mbasaba tugende. I'm really glad that worked out. ndi musanyufu okubanga gwe kyasobodde okukolera waddiŋŋanye n'omwana.
Yeah, so she's on the studio dance team. Agenda kubeera ku studio dance team. Some of the students are competing in. Abamu ku ba students bagenda kuba bakompitinga naye ye. Sure how it goes, but I just know that. Yes, njagala kulaba bwe kitambula. Beer that I've seen her in a long time. Ekikubo kya byonna agenda kubeera musanyufu. Essanyu ly'alina lye mbadde simulaba mu akaseera akeetoolodde. Kumalira ddala akaseera akawera. A little sad, but for a different reason. Just wish her mother was around to see how well she was doing. No yali amubuuza kati owulira otya? Kono ninamu engeri y'ennaku. Ennaku entonotono muli ogamba nti kale singa maama we abaddewo n'asobola okugezaako laba muwala we waatuuse. Kyekyokka. Mother and her. That's incredible. Naye ng'omwana alinga nnyina kye kisingira ddala okubeera ekyenjawulo. Bono nabo bamubeereddewo. Aya. Bo bagamba tewali tabu tujja kujja. Yakwase kubo n'amuleeta. Mukazi wattu musayufu tasobola nakikkiriza. Yali tamanyi nti akasya kano kalituuka oba osanga. Naaba nga takyetaaga kubeera na birowoozo bikwatagana kufa kwa nnyina. Mpozi ng'ogasyeko n'ebyo ebimusitressinga. Naaba nga alina ofokasinga ku ekyo. Ekintu ekimu kyasingira ddala okwagala ku nsi ya Katonda. Dansi. Mpakazi atandise dda. Agenda kozesa akameeza ka genda kozesa akameeza ka Stefan kyaliwe. Wano walina oteeringira story. Dansi mubeeramu engeri y'olugero olw'enjawulo lw'abagenda maaso n'okunyonyola. Nagambye oba tomutegeera dansi osobola otandika okubagana entamatama naye bw'obanga otutta obudde okusobola okugezaako otegeera dansi kikyali tekikuzibuwalira kumunyumirwa na kumusoma. Aleese akameeza kakyaliwe n'ekimuli mpozi ng'ogasseko n'akasuwa ke yasaluli omwali evu lya nnyina. Wano wagenda okunyonyolera olugero lumukwatako njagala wekkaanyi kansabe kabanyumire wuliriza. Musajja wattu yali bali ng'alaba ninga essanyu ly'alina jitirivu kamala. Katonda wange. Kwe kujja wunzike yayitawo najja erudda. Wow, twamusiba obugalo kona. Katonda wattu. Kali kasya kajawulo. Kali kasira kasufu kama. Lodi yasanyuka. Ne Stefani we yali bambi. Abantu bonna banyumirira basanyuka. Kusija ku ngeri gyakikola yali so professional.
bakayise miyafu nagamba vijja junior nga bulijjo ne kabaka nasembera kaga wabula n'abakaddamu ngenda kusaba osigale ng'otudde mweraba. Hey mom, I wish you could see. Hey mom, when I'm in the spotlight, I'm sure I feel you dancing with me. You're my heart, you're my soul, you're my twirl and sway. You're my taps, you're my leotard, you're my pig.